Tonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo program omwangu sitawanika amanya nze Gina nga tentulidemu Musumba Nakamate banaye Musumba Nakamate gyali mulungi naye ayina obuvunanyizibwa wiiki eno ate obumukute era nsaba ja kubanga ate tubeera babiri akaseera kano kennyini Banaffe abatannabatizibwa tulina omuwanguzi waffe omukyala Mpindi Sandra nange Gina naye njagala okujjukiza gwe atannabatizibwa nti nga 28 Septemba omwezi guno gwennyini Saturday eno yennyini mulokole agamba nti njagala okubeera nga ate mbatizibwa nkugamba nti jangu osomesebwe okusomesa okusoose kubaddewo leero naye n'okusubwa naye ate wakyaliyo kwolwokuna Rokuna sawa 3 paka ebiseera ebyo nga tukyali awo fenna then mama wange yajjira wano. Okay. Hajja atia. Kati wakati gwe ng'oli mukuta omudenzi akusumbuwa. Mama yena asala wajje mutundu agamba mwana nga amaze okusoma omulimu guganye kye kimuleeta. Naye alina ebibi ebyamuleeta. Wabula kyemmanyi ebiseera mama wange yali mulwadde. Ng'alina obulwadde obwalinga bumuluma. Okay. Ng'abeera ali mu mbeera kale teyabeeranga nnungi. Kati wetusula waliwo ennyumba waliwo omwana omuwala yali asabira wano atera okujja wano kati nga agamba mama wange ajjeko wano wamuleete ne mutundu Christian Fellowship then mama wange ajja ng'ekimuleese naye mulwadde alina ebimuluma kati bwe yajja wano n'agenda kale ng'atereera ne wamunyumira kwegamba ekigambo n'ekimunyumira then mbandi gye nali Kawempe nga ankubira nangamba Sandra wabula ojja kujjako emutundu okole ki obeere ng'osaba ne mugamba naye nga siina budde kuba nali siina budde nali nkola buli lunaku ne muganga siina budde nangamba weewaliriza ojje nga listi olwokutaano jangu ng'osule wano ekiro ku lw'omukaaga oddengayo okole nkonze kale njafuna obudde nkole ki ninye nga nzije then kati awo we najjira it was 2015 ng'atandika we najjira then nenzija najja mu night prayer nenzija kati bwe nawulira ekigambo kyanyumira nnyo naye wano nali najjawo before kati nempulira ekigambo wajjawo ddi oweereeta wano we nabeeranga student twajjanga naye ng'omanyi ba student mujja ne muwuliriza ne mugenda ebimu obiwulira ebimu n'otabiwulira kati ebimu tobisaako na birowoozo ate gwe yali abedde ng'ebintu by'obulokole byali byakuyingira dda lwaki wali tobisaako birowoozo ebyawala owulira nti kati students conference mubeeramu ne muwuliriza kye baba basomesezza ne mugenda mulinga abali mu classroom yes naye nga omanyi oba nze lumu ngamba oba ekiseera kiba tekinnatuuka ebintu ovaayo n'okiwulira nga bw'okiwulidde ne muvaayo ne muddayo ate ekintu ekimu bye basomesanga oli bimu n'osaba mukama akuwa amagezi ebimu bye basomesanga tobiwulirangako naye ate era tusibi ebiri awo nti obiteekako nnyo ebirowoozo n'ogenda kati mpozi n'ekirala kye nerabiddemu nali nina ekkanisa we nali nsabira ebiseera ebyo nga waliwo omuwala omu yali asabira wano omuwala oyo kwega yajja neyeyogerako n'agamba nsabira wano na wano yali asabira wano naye ngeri ajjeyo ku Sunday kati bwe yayogera ekkanisa n'obawo omwami omwe yali munagamba banaye mutundu walungi singa abantu bagenda ne bawulira ekigambo kyayo nga nkiwulira kati ngolwa ebiseera ebyo nsaba mukama nga ndaba obulamu bwe ndimu buzibu nkola tebansasula kwegamba nga obulamu bwakustragolinga nengamba waayi njagende kati nga nakiwulirako kati mama bwe yangamba okujja already nali nakiwulirako
naye ne sitakiteekako nnyo birowoozo wali ozzeeko ko nga oli muto nga nali nzeeko nga ndi muto naye nga notakifaako mazima naye kati ku luno bwe najja bwe nawulira ekigambo kyankwatako nga nze neŋŋamba bino ate nga mbadde sibiwulirangako kubanga jjukira nkugambye nalina ekizibu kiri kino ekyokwebakanga nozukka nga tuli mu ngoyi nga kikyaliwo naye nga kijja wansi ne wairu kyavaayo mu high school nekitugendako ne tumala okusoma mu university nekijja ngera nkyakiina n'ekyokwaka ku makya nga kijja lumu na lumu ate kino ekyokubeera nga owulira ng'omuntu akuli muli babiri ekyo kyo nali kati bwe nafunaawo omulimu luli kyabeeranga nnyo nga noonya mulimu kati mu kusaba wano ne kibanga ekikendeeramu ekyo omukwesabira wano ng'omwana ayiza okusaba ne kibanga ekikendeeramu n'okutambulanga nga ngendanga kati tunagendanga ku Victory ne tusaba ekyo nekituuka ekisa nga kyo sikyakiwulira kati nenkola ki naye ejjukira nemmala nenfuna eno omulimu gye nali ekawempe nembeerayo nga nkola kati ekyo kyo nali sikyakiwulira era nga sikyakiteekako nnyo birowoozo then bwe nali eyo ne bampita ntandika okujjanga ano okusaba ku Lwokutaano ani akuyita maama kati nenzija buli Lwakutaano nenzijanga ne bwe bagambanga ogenda mu bapya nze nga saagalayo nga nzijanga ekindese njagala kubuulira pasita Tom ebigambo byayogeranga nga mpulira yekka yannyumira nembeerawo ndowooza kyatwala n'omwezi mulamba mazima nenagaana okugenda mu bapya nga wendi naye bwe twatukanga ekiro bwe linyanga akatuti n'atandika okubuulira ndowooza nga mpulirako for only 1 hour awo eyaddanko ngamba neebase ng'olwo omwoyo gw'otulo gwakwambala kuba buzikira lwe najjanga ano ngamba n'otulo tungi nnyo nabeeranga neebase era nga neebaka we tutuuka okusaba nensaba nentambula neŋŋenda bambi kati ne maama wange n'abeera nga ngamba gendangako mu bapya naye ng'ekyo nagaana kati naye nga bwe najjanga ogenda mu bapya nga golaba walwawo wabeera dda mu bulokole kiki nga saagala bwagazi obeerawo naye ng'owulira toyagala kgendayo kati olunaku lwali lumu neŋŋamba nti engeri gye bannemeddeko genda mu bapya kati ku luno kankitwale nti sisabye ngende mu bapya ekwolwo najja bulungi nenesitula nengenda mu bapya naye bwe nagenda mu bapya ate ku luno byebasomesa ate kwolwo infact seebaka kyokka ng'eno neebakanga buli lwe nagenda ngamba mutulo ekiro kyonna naye ku luno bwe nagenda mu bapya saayebaka nebasomesa kati bwe basomesa jjukira basomesanga ebirooto nalinga nina ebirooto bye nafunanga njjukira nalootanga nyambadde engoye nga zanziina manyi okwambala nga weesibye ekintu nga kyonna kirimu ebitulituli engoye yambadde engoye nga nkyafu nnyo naye nga zirimu ebitulituli bwe natandikira okujja wano bwe natandikira ofuna ebirooto ebyo nali mbifuna naye nga sibiteekako birowoozo then bwe babisomesa ate ne byeyongera ati netandika obifuna nga ndoota nyambadde enziina ndoota nyonsa kati byonna babisomesanga nga basomesa neŋŋamba ebintu bino bye basomesa nze kweri naasumululwa nga ndaba nina ebintu bingi kuba buli lwe naddangayo nga byendoota byebyo nga ndoota nina empeta ku ngalo kati nga lwembirowooza byonna ŋŋamba mukama buno obusibe bwendiko nga bungi muli neŋŋamba oba nze naatereera obusibe bundiko nga bungi nnyo then nensigalanga nga nzija mu bapya nzijukira namalayo omwezi mulamba omwezi ogwo gwe namala nga ndi mu bapya mukama yankolamu omulimu namalayo omwezi mulamba wabuli lunaku nagambanga okusinziira ku ekindiko bingi sisobola kumalako neŋŋamba kangende nga mbapya nsobole okusumululwa nembeera nga mbapya ne bansomesanga naye bulijjo nakomanga okujja nga ndaba obusibe obundiko bungi kati kye nakola eri ku mulimu gye nalindi nembasaba nembagamba mbadde nsaba mpumulimu kuba ekisooka bukyanga nali ntandise okukola bali tebampanga sente okoledde ebbanga kyolwo ebbanga lyali litambudde emyezi nga 8 ndowooza oyingira omwaka nga teri kasente
kati neŋŋamba ebbanga lino lyonna nkoze naye tebansasula neŋŋamba kati omugezi ebyokukola kambiviireko ddala ntuule ewaka naye nga n'ekigendererwa ky'okutuula ewaka nali njagala kujja kunoonya mukama asobole okunsumulula kati mu kunoonya mukama asobole okunsumulula nenkola ki nenva ku mulimu nenzira ewaka kuba nali nakulira mu ndeeba nga tubeera mu ndeeba ng'okuva mu ndeeba okujja wano eno kumpi nnyo kati nenva ku mulimu nentuula ewaka naye ng'ekintu zize waka njagala kunoonya Katonda nsumulule kuba nalaba nga obusibe bungi buli lunaku byeyongeranga mpozi nekyaki nali nalootanga ente eringa engoba nga netubeerawa nga ntambula ente engoba nga ne bw'obeera mu lukuŋŋaana nga like ofuna ekirooto ng'olaba oli mu katale naye ng'ejja n'etambula ng'enoonyaayo ggwe yalinga nzirugavu ng'ente y'engoba nga bina kunzuukuka mu kirooto naye nga mpulira bubi eŋŋamba naye nente kwegamba omanye okuzuuka mu kirooto ekyentiisa ng'entulaba ekugoba ate kati ng'olwo omaze otegeera amakulu gaayo nga maze okitegeera wagikubye ekiro kyonna naye ate nedda yes kati nga nalootanga ente ng'engoba nendootanga nga nyambadde enziina nga ndoota ndaba nina abaana mbayonsa kati nga byonna babisomesa nga mbimanyi neŋŋamba muno obusibe obundiko nga bungi naye ng'ate erudda natuuka nga nenzigwamu amaanyi neŋŋamba naye nze bino naabisobola neŋŋamba mukama ate kyankaabyanga n'okunkaabya amaziga nakaabanga amaziga neŋŋamba mukama nze obusibe obundiko nga bungi nenzijukira pasita Tom yateranga okugamba nti bw'aba Katonda yansumulula teri gwatasobola kusumulula n'ebigambo bye nawuliranga n'obujulizi bwe nawuliranga bwanzizangamu amaanyi neŋŋamba mukama olunaku lujja kukyalumu mukama ajja kunsumulula nekyanalootanga embwa nga zingoba nga nziruka kwegamba nga bye birooto bye nabeeranga muze nga buli weneebaka bintu byenfuna byabanga bibi nnyo nkigenze ewala kati nentuuka ekiseera waliwo ekiseera kyatuukira ne bateekawo olukuŋŋaana lw'abasingo in fact before nga tebanakuba olukuŋŋaana lw'abasingo pasita Tom ateranga okugamba nti bw'oba oyina buuza mukama oba omuntu gw'olina ye mwami wo kuba nze nalina oyo boyfriend yali mulokole naye yes nga walinga waliwo gaapu tulinga abali mu relationship kwegamba nga biri awo ebityo emuyomba matankane neŋŋamba nja kubuuza mukama kati nentandika ng'omuteeka mu maaso ga mukama naye nga bwe nesabira nange mukama nsumulule kati mu kumuteeka mu maaso ga mukama nzijukira olunaku lumu nali mu kyaki nga ntudde nenfuna okwolesebwa wa kyaki ki gy'owalimu wano emutundwe kuba kati awo bwe najja wano nalekerawo ogenda mu kyaki yonna endala nentandika kujja wano buli lunaku kuba ogwo omwezi gwe nasaba okuwummula gamba nti nensinziira yes neŋŋamba kati kansinziire nkabire Katonda asobole okusumula obulamu bwange kuba nalaba obusibe bundiko nga bungi musumba Tom yayogeranga agamba nti buuza mukama oba omuntu gw'olina ye mutuufu kati nze nabuuzanga mukama namuteeka amaaso ga mukama in fact baateekangawo n'ebisibo nga tusiiba nga simiisinga kuba nagamba sigenda kuddamu kumiisinga kuba njagala mukama asumule obulamu bwange kati bwe nabuuza mukama nali nzijukira ne mu kkanisa nga ntudde yali alina mu kubuulira naye ebiseera nali twalina mu kusiiba nenfuna okwolesebwa kati okwolesebwa kuli otwo twalinga otuntwala kuba nali ntudde mu kyaki otwo twali tuntwala bwe tuti nga ndaba omuvubuka oyo mu kwolesebwa bwe namulaba nga mbooza nina omukyalo omu gwe nali mmanyi gwali related to nga ndaba ndi mumubuuza nti oyo omukyala wa gundi nga ndaba waliwo omukyalo omulala gwe ndaba mu kwolesebwa ate nti mukyala we muli mu kwolesebwa nga ndaba ayina n'omwana kati nga mubuuza nti ono omukyala wa gundi nti obadde tokimanyi nti gundi ayinayo omukyala n'omwana naye nga muli mu kwolesebwa nalaba nti already ndi naye nange naye nga ndaba ate ayinayo omukyala omulala n'omwana kati bwe nasisimuka bwe nti kuba nali ntudde neŋŋamba kino kyenfunye kituufu oba nedda kijja kiti anti ate ono gwe ŋŋamba yes twali tupulaninga okuga nti tugendeko ewaka naye ate alina omukyala n'omwana kati nga biri saidi bbiri neŋŋamba maybe mukama ŋŋamba nti nyinza ogenda naye mu maaso gye bujja n'afuna omukyala omulala
n'omwana ebbali w'obufumbo. Nekintabula nnyo naye olw'okuba nti baali batugambye obuuza Mukama n'enjiri eyali ebuulirwa kati ebimu nga ngenda mbitegeera. In fact nekyakinebaza Mukama nti we najja wano Mukama atandika okunzibula amaaso nentandika ogenda nga ntegeera ebintu ebimu bye baasomesanga kugamba Mukama yampa omwoyo w'okubikkulirwa nga bwe basomesa ekintu nkibikkulirwa nenkitegeera. Kati Sandra lendakao omanyi abantu bangi nnyo bafuna ebirooto ng'ebyo omulenzi bw'amwagala omutima gumwagala okufaako obufi naye ekirooto kigamba nti omusajja alinayo muki omukyalo omulala. Sandra ekyo wakivaamu otya nogaa naye bannange nzikiriza Mukama wono si ewange kangende maaso. Abalala ayinza okuba nga afuna ekirooto nga kimugamba tuula naye nga naye okutuula wagamba okutuula mazima ddala alabanga gwe bakkiriza wansi awuge mu nnyanja. Kati gwe Katonda akubikkulira omulenzi ono nti alina omwana wasalawo otya okubeera nti omwana oyo omulenzi oyo owuliriza? Kati engeri gye nali nti nali neekumira mu kubeerawo kwa Mukama. Katonda bwe twasabanga Mukama alina ekisa kyakuteekako ekyenjawulo. Mukama akuwa kisa, in fact kitwala kisa. Kuba naddamu era nenfuna message ng'efaanagana bwetyo. Omulundi omulala ng'era olota alina omwana nga ndaba mukyala ng'olaba waliwo omukazi omulala. Yes. Mukwolesebwa muli naye mu buliwo nali nkimanyi tamulina. Naye muno nga ngamba nti maybe Mukama alina kyandaga ekijjawa mu maaso. Kati ku luno nasaba Mukama ne mugamba nnyamba Mukama bw'aba si y'ono kati nsaba otutaggulule omunjawuleko mu maanyi gange sisobola naye Mukama nnyamba omunjawuleko kati ye yali essaala yange. So waayitawo ebbanga ttono ne tufuna obutakkaanya. Obutakkaanya bwajja naye ng'olwedde nze yali ssaala yange. Bwe twafuna obutakkaanya mu butongole ne mugamba munnange nsazeewo twawukane olw'ensonga eno n'eno naye saamulambululira ki kye nali nfunye wabula nze neekwasa nsonga eno. Akatima akaliwa kange. Kati ebiseera jjukira wano basomesa ku butuukirivu n'obutukuvu. Nalaba nina obusibe bungi obundiko bwe naakiremerako Katonda tajja kunsumulula kuba mbanga atambulira mu kibi okitegeera kwegamba bwe weezuula neezuula wakwata bye wali weezuula ne bibeera bikulu nnyo okusinga omulenzi gwe kyekyo ekyakuwanguza genda maaso. Kati nensalawo ne ŋŋamba omulenzi ono nina omutta kuba njaga Mukama akole ki ansumulule ate amaze okundaga. Yes, naye ate omwagala and even before nalina gundi zange bye yali akola kuba nkugambye nabeeranga kawempe ng'abeera kaleero naye ng'asobola n'omumala omwezi nga tazze yadde okukulabako ate nga muli nkirina nti omwami bw'aba akwagala kyemmanyi aba ayina afuna obudde obunyigiriza okukola ki okunoonya naye ye atuulayo n'omwezi ne guggwako tazze yadde okukulabako. Kyokka nga ate tuli mu lembe gwa .com mwaka kyogwo. It was 2015. Kasimu weekali WhatsApp weziri takuba gwakuba ola ayinza oyisa weeks nga 2 nakkoona akoli bulungi ebyo ebite ngampulira ddala bimmenya babuulira abaana abali mu ebinabi abantu bagamba naye mukwano gubeera gutya ngampulira nze bimmenya kati ngolwedde ninamu n'engundi zange muli munda munze nenga naye ono amale ebbanga ebyo titakubira kwegyo naba akwagala ebyaddala kweganga mbeera muli nenkyebuuza nga nze nensalawo neŋŋamba kati olwedde ne message bwe yajja neŋŋamba Mukama bw'ayogera n'ekirala kinayimirako Pastor Tom yagambanga nti ekyakatonda kye kiraba omukisa. Mukama bw'aba yagamba nti ono ye muntu wajja olabiramu omukisa atali wuwo obanga yeetutte nga ggwe ekitegeera kati ebyo byonna nabiyimiriramu okwekumiranga mu kunoonya Katonda n'okubeera n'okunoonya Katonda ebigambo bibaayogeranga like nga bakiddamu muli kituuka ne kikuyingira n'ogaa kati wano nina okukola decision nenkola decision nemmuta nentandika okunoonya Katonda. Kati nzijukira bwe omwezi ogwo gwe neewaayo nga noonya Mukama mwe yandagira ebyo byonna Mukama nampa omulimu olunaku in fact nali nzirayo eri ku mulimu okukola mba ntambula mba nva ewaka nga ŋŋenda ne ŋŋamba wayi kantambuleko n'empapula zange leero documents zange zonna kati mba ntambula nga nsanga famasi emu ne ŋŋamba ye lwaki sigenda nembuuza oba balina omulimu nagenda okubuuza ne baŋŋamba weeguli omulimu jangu tukuwa omulimu
ne bampa era okuddayo eri nali mbasiibula nambagamba munnaye nafunye omulimu omulala mbakoleddeko ekimala kaŋŋende kuba neetaaga kwegamba bwe wava mu liivu weeyongerayo bweyongezi. yes nentandika okukola we nali nkolera ku famasi eri awo mu Ndeeba. Then bwe natandika okukola ku famasi mu Ndeeba already nali ntegedde n'obusiwa obundiko guno omwezi gwemaze nga ndi mu nnyumba ya mukama yali amaze okumbikkulira biki ebindiko. Kati bwe nagenda ku famasi mu Ndeeba nensalawo nemmalirira neŋŋamba ngenda kutandika nga kusula ku kyaki buli lunaku kubanga twasulangawo wano kuva ku makya saawa ezaweranga 8 nga twebaka ekiro. Kati nensalawo neŋŋamba ngenda kujja nga nsulenga emutundwe buli lunaku. Nannyukanga nzijukira nakolanga kuva ku makya mpaka saawa 4 saawa ezaweranga 4 nga ntambula nga nzija wano ez'ekiro olunnyuka nga ntambula nga nzija wano. Kati mpozi kye nerabidde bwe najjanga mu kkuŋŋaana mu kusaba kuno kino kye nafunanga bwe neebakanga nenzukkanga engoye nzijjeemu mu kusiiba n'okusaba ekyo nekigenda nga kirikendeerera ddala. Kikendeera kitya? Like emirundi gye kyajjanga kati ku luno kyakendeeranga ddala mu mwezi n'okifunayo mulundi ogwo gumu. Mpozi ekyokwaka ate kyo nekiyambuka nnyo n'ekirala bino ebirooto binalootanga ente nga zingoba ne bigenda bino binaloota nyambadde enziina ne bigenda. Sokoleke Sandra waliwo ampuliriza nga naye aloota ayambadde emiziina egyo waliwo aloota nga ente zimugoba. Tulageeze ente mu kirooto wazikuba wayolesebwa wawangula otya ebintu ebyo? Ebintu ebyo tandikira ku nziina ebyo ebyenziina ebyo byo kati babisomesanga nzikira nagulako n'akatabo muno obutabo bwa Pastor Tom bonna nengena nembugula kati we nabeerangayo nga mbusoma. Kati ng'enziina zino nti zitegeeza omwego obwavu okuba gukutambulirako kuba nalotanga zenyambadde nentandika okusaba. Kati buli lwe balangiriranga ekisibo nze nga nkiyingiramu nensiiba nga negayira Mukama nensaba. Ebyo byo nalekeraawo bulekezaawo biroota saafuna nti nfunye ekirooto bwe kiti byagenda byokka ezo enziina saddamu ziraba nti wabula mpozi kyenzijukira na waliwo olunaku twekisibo kye twalimu kati bwe nafuna balinga eno gye nadda batandika okunsasula buli mwezi awapya mu famasi. Yes. Kati olunaku lumu nzijukira nakwata ensigo nzijukira nakwata ensigo bayali ya mitwalo nga 10 ndoza nali sigiwangako mu nnyumba ya Mukama obulamu bwange bwonna. Kati nakwata ensigo eno ninga Mukama kankwata ensigo eno ngitwale mu nnyumba yo twali tumaliriza ekisiibo nga nsaba ki Mukama nzijeko omwego obwavu ogwo nenkwata ensigo nengitwalayo mu nnyumba ya Mukama. Bwe nagitwalayo twali mu kusiiba ekiromba nebase nafuna kirooto nendoota ekirooto nga ndaba nina ennimiro mwe nali ennimiro eno nga nagenda olaba nalaba ndi mu nnimiro nagenda olaba enkuba etandika otonnya mu nnimiro mwe nali enkuba etandika otonnya ebimera byonna ne bimera ku speedi omulundi gumu enkuba nga nnyingi ng'erimu omuzira nga mungi nnyo. Kati omuzira guli enkuba netonya naye nga ndaba ninawe neewagamye ngenda okulaba enkuba ekya naye enkuba mu kutonnya akaseera ko nalaba nga emiti gyonna gimeze n'emiyembe ne gimererako emiyembe nga mingi. Ebibala by'emiyembe byonna ne bimera omulundi gumu kwegamba nga buli muti gumezezza ekibala kyakwo. Kati enkuba bwe yatanga omuzira mungi wonna nga ndaba ennimiro enejjudde muzira mba ndi muzira Pastor Tom najja mu kirooto nansaba bwati nakola bwati engalo ze nenkwata omuzira gwe nakwata nzijukira gwe nalonda bwe nti nemuwa nensisimuka neŋŋamba kintu kino kitegeeza ki tewadduka wa musumba nzijukira najja nembuuza musumba mwanje nemubuuza musumba kino kitegeeza ki nambuulira naŋŋamba nti ogwo Mukama akwadde omukisa era nansabira. Kati bwe yansabira naŋŋamba n'okuwanga ekimu eky'ekkumi nansabira nenzirayo ebyo ebyoto ebimu ne bigenda nga bikendeera ezo mbwa saddamu bifuna ekyembwa kyasigalangawo ng'olumu olwotolaba zikuwunyako kati nensigala nga nzija ente yo negenda nayo
naye yannemerako naye mu kunoonya Mukama kuba nzijukira neewaayo ne ŋŋamba sigenda kuddamu sula mu nnyumba naye nzijanga wano buli lunaku ekiro buli lunaku ng'etteeka nga nina okujja naye nga ekindeeta nga njagala Mukama nsumulule nga ndaba ndiko obusibe bungi then ebiseera ebyo mu kujja nenoonya Mukama ebirooto ebyo byonna ebyagendera naye nensigaza ekyokwaka katusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi ekyo odde otubuulire okwaka okusoma kutya.